abala bagamba yazifuna n'enkyazinonya era ati mugamba zireeta ensonga lwaki tuli wano. Njagala okusooka okwebaza bannamawulire mwenna abasobola okukwala obudde bwammwe ne mukeera ku makya ennyo enkoko mwagikutte mwebale nnyo okutulaga omukwano guno keera. Nammwe abazereeti era nammwe twagala okwebaza mwebale ddala. Ekintu kino twakiranga emyezi ndowooza nga 6 emabega nga tugamba tugenda kubeera wano abantu nga balowooza kuli mu byakusaaga. Abalala ne bagamba nti Aziz yabombye naye Mukama mulungi nti gyali emyezi 6 katwogera bwogezi nti okwosa enkya kutegeera okwosa enkya Friday tugenda kubeera wano ku lunaku olw'omukaaga nga tumaze n'okutendereza bulungi omutonzi ku lw'okumunaawo soke tusiikuule waya ne Mukama agambe nti ekitole nakikuwa okikozeseza bulungi. Njagala okwebaza basponsors bange bonna. Njagala okwebaza Arabic Style Adhesive, njagala okwebaza Platinum Wellness Spa, njagala okwebaza Phenon Records, njagala okwebaza Climax Emakindi mwebale nnyo mwebale ddala, ne Pakalasti omuganda wange Lulesebo kusiimamu ak'ensuso Sebo mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okwebaza mikwano gyange mwenna abampagidde mu koze eno ne mumpagira mu ssente ne mumpagira mu birala byonna njagala okubeebaza balimu ddala. So olunaku mulindwa lwakwosankya nze ebyokuyimba by'Omukama yabimpa ninja kubikola n'okubakubira endongo ebyo mbitegeera ate ekirungi bandi gye nakoze nayo emu ku bandi ekisinga okukuba ekyuma. Njagala okwebaza Galaxy FM Azina ne Galaxy TV Gikonkone mwebale nnyo okukolagana nange ate era nange sijja kuwakolagana nange. Njagala okwebaza BBS mwebale nnyo mwebale ddala, CBS FM radio yaffe ey'obujjajja mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okwebaza Capital FM mwebale nnyo mwebale ddala, NBS ne Sanyuka TV mwebale nnyo mwebale ddala, ne ba bloggers bonna sisobola kumenyoli kubanga mukoze omulimu gw'amaanyi ku social media bw'okustolinga bw'ojjo osangako posta ya Aziz Azion, n'okwebaza ba artist bannange bonna abasobodde okutupostinga ne baterayo ku drops mwebale nnyo mwebale ddala. Yes, abatusobodde nammwe temufaayo, nammwe tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Sina nnyo ndowooza bingi bingenda kubagamba wabula kyasijja kugamba abantu nti ennaku z'omwezi 4 ogw'omukaaga kyegenda kubeera wakusena hotel Kampala bwe tugenda okukubira omuziki. Emiryango giggulwawo ssaawa 10, tiketi sofa kati ziri ku mitwalo 15, ku mulyango zijja kuba weziri emmeeza $3 million ne $5 million. Mbalinzi bannange mujje mbayimbiremu, mujje tunyumirwe. By 2 p.m. Exactly 2 p.m. zijaba ziguddwa. So sawa 10 entertainment empomu mwijabe etandise obuyimba obusendekere mu auditorium kujaba mwebuli, so you can come through and enjoy the ambience. Ebifaananyi bijja kubeerawo photo shoot those who want. Then abatumbuta baguze table okuva then paka emmere ejja kubegabibwa, they will be eating and all that. So we expect Azion at least by 7 okubanga ali ku stage. Mwe munaatuyiwa nga muzereeti. Naye is supposed to start as early as that kubanga ebintu bya Serena mubimanyi ebisaawa 5 batandika obbakubira obudde owaye storage. So wetujja leeti ffe twekiitinga kuba yajja kukola kyasobola kuba nga atandise leeti ng'alinda abalinzi abuddewo okujja. So I commend you come early. Tunyumirwe. It's a celebration. Omukulu wa gavana Charlie Lubega yatuwa after party. Bwe tuva wano ku Serena ng'olina wristband ogenda mu gavana n'oyingira ng'oli bwerere ng'oli mukyala. Abakyala tebagenda kusasula kasobera ne wristband ya strength of blood teri kusasula, abasajja musasula half. Yes sir. Okay. Obubaka
butuse. Yeah, when I joke actually after party, there has to be somewhere to go. So anasobola tugende ku governor nga yabanyonyodde. Then next climax nayo on that day is gonna be working. Twagala banafa babuze meza banji nnyo, several politicians from all angles, several business owners, n'abalala bangi. Kale ndowooza Stream Live wayogeddenga Arapics naye badde nsaba nnyo oyogereko nga Stream Live Avenue akoze omulimu gw'amaanyi. Social media has had the most unique artwork. Our artwork abadde so unique and beautiful. So badde nsagala kudakiikemu obeeko bw'oyogera then press ebibuuzo byabwe. Okay, tweyanziza nnyo nga Stream Live Avenue nkakasa abasinga abali wano bamanyiyo like 95% of the people here bamanyi Stream Live Avenue baaliwo nga tujugulawo. Stream Live Avenue production house tukola mirimu gya production obulango obwo bwonna mu nkuleereza enjawulo kuba ebintu ebisinga twagala nnyo bikyusa nga mumanyi bye tugenze tukyusaako bye mulabye. So tugezaako okuleeta ebintu ebipya ebitabaddeewo, ebintu ebimu tugenda tubifendinga out nga tufendinga in n'ebintu ebipya. So tugezezaako okukola ebintu bino mu ngeri eyaffe gye tutegeera. Kino si kirooto kyange ekyokukola ku Serena emba nkyogera, but ekirooto munze kyakuyimbira bannayuganda abanyumirwa music wano. Sikugamba nti mu venue kitegeera venue tukuŋŋaanyizaawo okuŋŋaanyiza abantu oyimbidde ennyimba zo ne zibayingira ku mitima kitegeera. Ku kiri kyogedde ekya Strings of Love, zaali ideas nyingi twagala okujja ne title ya concert kuba abasinga obungi abamu buli lwabeera n'oluyimba agamba leero oluyimba lwange lwegenda okuheadlininga show naye ng'oyimba ennyimba ezisukka mu nnyimba 12 okyetaaga okuteeka title y'oluyimba nga ekigulu nti abantu mujje. Oyinza okuba ng'oyimbye oluyimba ng'ate n'ofaanibwa ogenda okuleka bino naye nga talwagala soka tulina okunoonyayo ekintu kigenda okugatta byonna. Strings of Love twagatta emitwe nga mingi tiimu naye omusajja gwe bayita Jonathan Mogodu oyo naye musajja gwokuba gita ate oyimba nnyimba za mukwano lwaki tumenyeka n'emigala Strings of Love. So bina ne tukikiriziganyako nga tulaba nga kinswitinga ne tugenda kukyo. Yes, enkoba z'omukwano mu Luganda. Ekibuuzo kya muganda wange ono ekya okubanga abantu b'owansi fenna tuli bantu ba wansi. I think bimankyogera kale ogamba oba mu price ebwebunembe wali abatasobola kuafodinga mitwalo 10 kujja kubeera mu Serena. Twagamba nti katusooke tukime bano abeeru kuba bagamba nnyo mbu tebasobola kujja eri wansi, tusooke tukime zino ezawano abasobola okujja wano. Bwe tumala okuzifuna then ne bali ab'emitwalo 2 tugenda kubakolera show inshallah. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi, nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.